Wichi esembayo mukama yali yajindaga nti egenda kusembayo na muliro. Okay. Egenda kusembayo na muliro. Era twatandikira muliro. Operation va muliro. Muliro. Aha. Kakati ate ebizibu ebadde bitutawanya ebyo bitugenda okuteeka ku muliro. Yes. So olwaleero betwogera nabo be bannamukisa abagenda okusooka okwetaba mu service y'okuleeta problems zo ebikutawanyiza ng'obitadde wansi ku lupapula ne tubiteeka ku muliro. Ne tubiteeka mu muliro. Ebikutawanya si kipande kyakwanjuluza, si lupapula nti oluwanike ng'olwanjuluza, kyama kyo by'obadde oyitamu. Ne bwe kiba kinene kitya kiwandiike olupapula oluzinge bulungi. Tewali ateekwa kusomamu, nze siteekwa kusomamu, neighbour tateekwa kusomamu, wabula kyekyo ekyakwata obulamu bwo ky'ogenda okusuula ku muliro. After all these tribulations, n'osigala ng'era olw'ekikweripyeko ekyo kye tugenda okusuula ku muliro.